era wali bwe wasinga ennyo okutusinkula emmeme era ne watwawukanya ne maama wange mukyala Namanja kubanga ye azaala wali wansi wa Masaka Secondary School era muwe ekitiibwa awo watwawukanya nga ye agabulayo gatwalewo nga wanyisizaamu obutonotono obutole bw'omugole ne tumugamba nedda ettaka eyo lya kibuga liteekwa okusigalawo litugase mu migaso egy'enjawulo gyenjogeddeko olw'obulamu bw'abantu basaba ne bannyabo n'ebibangiriza ebirala bingi awo omulabawo ku golf course era ng'ekigambo okiwulira golf course awo bazanyirawo golf abantu beewummuzaamu naye n'ekiragala oyo mumwagala abamu musobola okutuulamu ne mufuna ku mpewo ennungi ebibangirizi byonna tubyagala okuzimba mujja kuzimba ebizimbe ebikadde mubijje muzimbe ebyamaanyi mufunake nawono mujja kuzimbawo naye ebibangiriza ebyenjawulo nabyo biba byabulamu bulungi mu kibuga enkulaakulana tetegeeza bizimbe byokka mulina n'okubeeramu ebintu ebyenjawulo wemufunira ate obulamu obwenjawulo basaba ne banyabo mbadde musaale mu kukuuma ettaka ly'ekibuga lyakusigala mbikuuma buli muntu yenna aliwa ng'olina poloti y'ekibuga gye wafuna oba wagigula ku muntu naye nga wagifuna mu matankane bwewagigulako tewamala kumanya musingi mwe yagifunira bwe nnyingira mu bukulembeze bw'ekibuga mba ndayizibwa 18 19 ngenda kuba ntandika ku ddima eryo okuziikula ebintu ebyo ettaka ndize mu mikono gya Masaka City Council ate tuliteekereteekere buki bulungi ebyettaka bizibu tosobola kuzimbira ku musingi mukyamu ku ttaka era bwe walifuna mu bukyamu kiba kikyamu mu mateeka bagamba void abolition so kakati togamba nti walifuna bbanga wagula ku gundi wamugulako otya eriba ettaka lya kanso jangu mangu twogeremu nkulage enkola ennyangu y'okuzzaawo ekyapa ekyo mu mikono gya Masaka City Council nga toweebuuse basebo ne banyabo twagala okuzimba ekitebe kya Masaka City Council esente waliwo eziriwo kubanga mwami Kayemba ne kanso ya 2016 2021 baatunda kiri ekibangirize wala ekizimbe kye kirungi ekya State View ne batugamba nti ekigendererwa kyali kyakuzimba kitebe kya Masaka Municipality ekyennaku nti baatunda nga bwe banazimba tebannalabawo nga n'omuwendo gwa sente gwe bagala okuzimba tebagumanyi naye ne batunda ne kale eziriwo sente okuva 2016 17 okutuuka kati myaka 9 ogenda myaka 10 tebazimbanga sente bwe batoolako bwe ziddawo bwe bamogola na sente okumanya nga waliwo akawumbi kamu n'ekitundu ako kenjagala okutandikirako abaka ba palamenti batusuubiza dda nti bagenda kusala amagezi gonna gavumenti etwongereko sente tuzimbe headquarters za Masaka City ezigiweesa ekitiibwa basebo ne banyabo ebyo mbadde mbyogera mmwe abasuubuzi kubanga mbadde mukulembeze nga mmeeya era nkyali mukulembeze owa division eno kino kyembagamba ebibagulumbyo omutwe abantu abatuuze bonna mu kibuga Masaka ebibiri byenjagala okwogerako ebikulu naye nga byonna musolo omusolo ogusooka gwe gw'ebizimbe ne trading license omusolo gwe mulina okuguwa naye olumu omutawala we gujjira bwe bagereka omusolo ogwo olumu guba munene okusingako ekyo kyemusuubira era ne mwekubira enduulu mukube naye nange ku division amaanyi mbanyina matono kubanga ekyo sinze ekitwala naye kyembasuubiza so nga ate nga ninakitegeeza nakyogeradde nekitegeeza ne Meya Kayemba emyaka giri egyasooka ate ne mukyala Namanja twakisuubizanga abantu nga mmanye oba oliawo gwe nteesa naye tunakikola nekigaana naye nze nga nkuuse Meya we city eno nja kubateerawo akakiiko ke tuyita taxi tribunal kali mu mateeka ako ke kajjanga okugonjoola ebyomusolo oli bwakugerekera omusolo gwolaba nga si bwa bwenkanya ogenda mu kakiiko ako ate bammemba baako tujja kubajja mummwe nga bamanyi n'emirimu egyo basuubuddeko balimyeko bazimbyeko basobola okutunulira ebintu nga bali wamu n'abakugu ne basobola okubanga bakola enkyukakyuka oba batuuka ku kukkiriziganya n'omuwi w'omusolo
asobole okuwa omusolo ogutamuzza mu kyalo. Omusolo ogusembayo gwe tuyita ogwa plan fees. Wagulaawo ku Masaka State Council bafumbekeddewo obubbi mu musolo gwa plan z'amayumba. Bangi abazimba muli balungi, sente muzikuŋŋaanya muzimbe ebizimbe, naye ebiseera ebisinga pulaani zibalema okufuna olw'enkola etali nnambulukufu mu City Council. Ne musasula ssente, oluusi musasula bantu mu ngalo zaabwe. Muba mwakasasula n'ozimbako 2-3 okutuuka ku madirisa, ne bajja ne bakugamba nti tolina pulaani, ddala ng'oluusi yakuwa risiiti nga sente yazitwalanga muntu. Ate abalina pulaani entuufu, sente ze babajjako zisukka entuufu ze mwalina okukola ki? Okusasula. Kubanga bwe mugenda ne bababalira sente, ate mulina ze mubawa mu ngalo nti ezo zituwe, kujja kubalambula. Njagala okubategeeza abasaba n'abanyabo ng'afuuse mmeeya w'ekibuga okutandika n'omwezi gw'omukaaga gujja n'okuba gwakutaano. Sisitimu eyo egenda kutereera nga bw'ogenda n'otwalayo pulaani yo, teri sente n'emu gy'osasula muntu nga teyise ku akawunti. Kubanga sente ezigenda ku akawunti zo ntuufu, zeezo sisitimu bagitereeza bateekamu pulaani yeebala yokka. Bwe yeebala sente ezo zijja butereevu ku kasimuko, message yayo gy'ofuna gye bayita PRN, ng'ennamba y'essimu yo wagibawadde, ezo sente zolina okusasula. Gavumenti yakiteekateeka bulungi nti sente ezo bwe bazibalirira ziriko ne ziri zonna ez'abakozi abaagala okulambula, okulaba gy'ozimba naki bweziri. Bassebo ne bannyabo, so njagala okubategeeza ebyo, njagala mbitereeze musobole okweyagalira mu kibuga kino olw'omusolo ogubagasa ate ogusaanidde, nammwe musigale nga mukola bizinesi. Kyenjagala okukola bassebo ne bannyabo, n'ekitundanirimo ky'amaanyi wano saagala era sibijja kubaawo. Njagala omwana w'omuntu eyasomesebwa n'ayiga bulungi, bwe balanga omulimu jangu okusabe, teekayo ebisaanyizo byo, kola okugezesebwa oba kibayita interview. Ayise interview ng'osiize banno, funa omulimu otali kusasula. Ebyo nja kubyekebejja mu ngeri yange, ebyo nja kubyekebejja. Tujja kuteekawo embeera eziyiza abantu okusasula obuwanana okufuna emirimu, ate nga balo bajja kuteeka ttaffaali ku kibuga na ggwanga lyabwe. Tumanyi mubonaabona nnyo mu kuweerera abaana, mutunda n'ebibanja byammwe abaana basome, ate bw'amala okusoma n'ojja okufuna omulimu omwana waweereza ensi ye, ate n'oddayo era n'otunda ekibanja ogula omulimu. Ebyo ku mulembe ogwange kikafuuwe, tebijja kubaawo. Era mu mpaakalulu munneesige nkulembere abaana. Ebyo byonna bye mbabuulidde okweteekateeka kwe neeteteeseza mu by'obukulembeze, ate mwagala mukubi w'amataffaali gwe mba muwa akalulu. Waliwo ekinyimisa akalulu k'obwa mmeeya? Waliwo ekinyimisa? Munampa akalulu? Munampa akalulu? Munampa akalulu? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala mbalage bannange ababiri be tugenda okukola nabo wano, abalondebwa wano basatu. Mujje abakyala ababiri n'enduga vyane wuno yatuuse dda, mukyala Prosi janguwa, naye n'ab'ekimanya kabonera mujje. Bakansalaza bagenda kusita ab'ekimanya kabonera, Nakamatejje Nantongo January, Nantongo Jen taliwo. Akati mutuule bwe muti abakazi abamu muddeko eri mu mbalansi. Bambalansinge balance the boat. Kakati Luka Viane mumumanyi bulungi, mumumanyi sajja musomesa, musajja muyivu wa computer science, addukanya ssomero wali eri Masaka Parents, ssomero ery'amaanyi bali kukwasa ng'oli mujebe okuliddukanya. Munnankoba Zambogo ow'amaanyi ddala yaliko ne ssaabawandiisi wa lukiiko lwa Nkoba Zambogo olufuga Uganda yonna. Ono mumuwa akalulu akiikirire Nyendo Mukungwe ku City Council. Omumbejja Lydia Nabweteme naye mukazi musomesa, mumuwa akalulu ab'emiruka gino 6 ogw'Ebugabira, ogw'Ebutego, Katwe,
Kitengeesa, Bulando ne Bulali. Twese n'abawanuka naye mukazi musomesa twaleese abasomesa bayitirivu. Abasomesa baba bajjudde babeera gundi self contained. Kati omusomesa ono avuganya ku miruka nagyo 6: Kasanje, Kibisi, Matanga, Samaliya, Katwadde, Bulayi ne Kalagala. Nakamatoono ayetazanyirwako yeesimbye mu kifo ekivuganyizibwako era n'abasajja kimanya kabonera yonna emiruka 11 yavuganyako n'abatali wano basebo ne banyabo. Kati kanso efaanana bweti okinyoomawa. Tekuli wa myaka gisusse nti anaasumagira, tekuli muto nnyo nti ebintu anaabikwasa kyekyo. Ffenna tuli bantu abali mu myaka egigwanidde okuweereza egy'ebirooto byammwe. Kuffe tekuli alogootana tujjako okuloota obuloosi. Basaba n'abanyama mutuwa akalulu, akabonero kaffe ki? Akabonero ki? Bannange abanaatuwa akalulu muwanike ku mikono naffe tulabe tuyise engalo mu maaso. Abawali kiki ekigaanye temutuwe kalulu? Kyawedde dda mu kubala okwangu ndalizibwange ennaku z'omwezi 18 mwezi gwa Kutaano mwaka 2026 wamu ne bannange bano. Tweyanzanye tuyanzeedde Ssaabasajja Kabaka.